Bano be bamu ku bakyala abasobeddwa oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okuba nga zaagala kutundibwa olw'okulemerera okusasula amabanja. Kino kyava ku kiragiro kya minisita w'ebyenvuba okusiba Mukene. Kati bano basisinkanya abakulembeze okuva ku disitulikiti nga bakulembeddwamu RDC Webuyikwe, Major Retired David Matovu nga baagala okulaba butya bwe bayinza okusalira ensonga eno amagezi. Mu lukiiko olutudde ku mwalo Ekiyindi, abakyala bakabidde RDC ennaku gye bayitamu olw'obwavu obubafuukidde ekizibu. Naye nga mu byonna ssebo RDC gye tusaba osooka olutaase twasibibwa okuvuba nga ssente zaffe abavubi bazitutte, ng'abantu batusabye ssente kubatusooka kuteekamu ne tulyoka tujjayo emmaali. Abantu abo tebaakomawo kutuwa ssente zaffe era tetunnaba kubalaba abagenda ne ssente zaffe. Banka tuli bubi, amaka gaffe gatundibwa. RDC ayisa akulira ebibiina by'abakyala wansi w'enkola y'emyuga annyonnyola lwaki abakyala tebafuna ssente zaabwe ng'ate zisindikibwa. Ono abakyala bamutabukidde nga by'annyonnyodde bwe bibadde eby'obulimba. Era ndi mumalirivu n'okuwa abantu 214 betwakawa ssente lawundi eyasooka. Abalema mbuza abaki nga tebamaze n'okutukunda. Talina nansonyi oyo omukazi yalibadde tayimirira na wano. Anti Rebecca yajjanga n'abantu be nga bataano abooluganda be bawandisa mu mannya gaabwe n'abagabira ssente. Ne bazitwala tuzikimutoola data y'ebiri data y'asatu tukuteeke mu lisiti bagenda okuddalu nga tolina kyofunyeemu. Abakyala bano si be bokka abasobeddwa wabula n'abantu abalala abaali bafuna ku Mukene. Wa Mukene ayanika afuna ssente, alonda, ayoza eryato, nze atunda ekkutiya, kuba kati omulimu gwange nze ntunda kkutiya, ne nange era nfuna ku Mukene. Meya wa Kiyindi Town Council Fred Kaggwa alajanidde gavumenti okuvaayo okuyambako abakyala bano kuba be bayimiriza okuvuba Mukene. Ate abavubi balinanga system oba abasuubuzi nga bakwata ssente ne baziteeka mu bavubi eri abavubi eri Mukene. Abavuba Mukene ne baweereza bano babeera wano ku sitoowa. Kati we basitopinga ensisitimu eyo n'omulimu nagwo gwaki ne guziŋŋama, kyova olaba nti ennyumba z'Ekiyindi wano zonna z'olaba ezisinga ziriko banka yaziteekako ebiwandiiko nti zaayo. Kyokka nga bwe basala amagezi, abakyala basabiddwa okulowooza ennyo kuba tekigenda kuba kyangu banka kubasonyiwa kuba ssente ezeewolebwa tezibazaayo wabula z'abantu. Nti looni kibadde switchinga off, looni wetusumululeddemu etambule tugirishedolinge ebadde yagwako 2 Desemba eddemu erunga omwaka 2025 Desemba. Emyalo egimu bazze balagirwa okuddamu okuvuba wakati mu kugoberera ebiragiro ebyateekebwawo ng'obutagezaako okukwata mpuuta nto ezaavaako kalumanywera.